mu kaweefube w'okutwala essaza Kyaggwe mu maaso n'okulikulaakulanya abakulembeze b'ebitongole abaggya bakwasiddwa woofiisi mu butongole okutandika okuweereza ng'omukolo guno guyindidde ku mbuga y'essaza. Okugondera ebiragiro bye byonna Katonda nga ye mubeezi wange. Omwami wa Kabaka amulamulirako essaza Kyaggwe Ssekiboobo Elijah Boogere Lubanga Mulembya yagukulembeddemu era n'abasaba obuweereza bwabwe okubutandikiza ku bantu babulijjo kibasobozesa okutuusa obuweereza ku buli muntu. Nja kusaba tusseewo obuweereza nga we mulayidde, ojja kubeera muwulize eri ku buli mitendera naye beerera muwulize nnyo yadde oli ku ssaza mu bantu b'ogenda okukolamu emirimu. Ssekiboobo abasabye okunyweza obumu nga y'engeri yokka gye bajja okusobola okutuukiriza obuvunannyizibwa beene bw'abakwasizza. Bwe tunaaba tunaayanguyizibwa okukola emirimu gyaffe tutuukirize obuvunannyizibwa bwe tuva okulayiriramu tutondewo enkolagana ennungi ey'omukwano. Ffe tuweerereza Ssaabasajja mu mwoyo gwa Buganda ogutafa ogw'omukwano, tetunoonya buyinza kitiibwa. Abakulembeze abaggya babanguddwa ku bukulembeze era baliko entanda ze babasibiridde zibayambeko nga batambuza emirimu. Obuyinza mukujja ku ssaza naye mulina kukolera mu ssaza si ku ssaza. Mujjagiranga ekiseera mujje munyumye nti ffenna tukola nze abakyala babiti ne bwebuti naye ng'emirimu eri wansi tegiriyo naye nga wano oyogera nnyo. Mu ngeri y'emu Obwakabaka bwakubangula abavubuka ku bukulembeze okuteekerateekera eggwanga abakulembeze abalimu omuzinzi. Bino byanjuddwa Oweekitiibwa Hassan Kiyemba omukwanaganya w'abavubuka mu Buganda mu lukiiko lw'abakulembeze b'abavubuka lu Buganda Youth Council olutudde ku Bulange okwekuba mu ttooki n'okwongera okutema empenda ku ngeri y'okukulaakulanya abavubuka. Naye mu nsonga minisitule zeetaddeko amaanyi ensonga y'okuzimba obukulembeze bw'abavubuka nkulu nnyo kubanga tumanyi yegenda otuusa enteekateeka zonna zetuteeseteese eza minisitule n'ennamutayika w'Obwakabaka ku muntu asembayo wansi. Ssentebe w'abavubuka mu Buganda Beka Ssejjengo ategeezezza nti essira baakulisa ku kukulaakulanya abavubuka nga bayita mu kutondawo enteekateeka ez'enkulaakulana. Tuvuddewo n'enteekateeka okulaba nga buli ggombolola buli ssaza tubaako ne pulojekiti ey'omuggundu eyamba omuvubuka owa wansi ate nga yalubeerera si yakiyita mu lujja nti nno mwezi gumu myezi ebiri nga mu pulojekiti ezo ezimu ku zo tuwa kuteekateeka emmeresezo z'emmwanyi tuwa ne bavubuka bannaffe endokwa ez'enjawulo ng'ate tutunda nako okusobola okufuna obuvujjirizi n'essente ezisobola okuyamba abavubuka mu masaza gonna kubanga batambula okuweereza emirimu. Yaliko ssentebe w'abavubuka mu Buganda Padde Kiganda Ssenkungu asinzidde mu nsisinkano eno naawe abakulembeze amagezi bulijjo nga balwana okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwabakwasibwa okufaayo okunoonyereza n'okwebuuza ku babasingako kyagambye nti kyakubasobozesa okutuusa obuweereza obulungi ku bantu. Bwe bakuwa okukulembera ekibiina oba Kabaka mu Nnyango si ggwe oba osoose mu woofiisi, bwe bakuwa okukulembera essaza si ggwe oba osoose mu woofiisi, okwebuuza kw'abo abaabasooka kijja kubayamba nnyo okutegeera obuvo bw'obuvunaanyizibwa obuba bubaweereddwa. Kikulu nti mufuna okulambikibwa ne mutegeera wa gye mulaga ate n'okwewala okukola ensobi. Doreen Nakajiri ne Ronald Kalumba, BBS Telefayina ageesigika. Ku BBS Telefayina ku